present simple tense. Lero tugenda kusoma ku present simple tense mu lulimi oluzungu. But here we learn English and Luganda with ease. So at beny 2178, beny 2178, we learn English and Luganda with ease. So lero tugenda kusoma ku eno tense mu luzungu gye bayita present simple tense. Remember, in other words, mu luzungu tulinawo tenses za mirundi esatu mainly. We have what we call, let me write here, we have what we call present tense, we have what we call future tense, and we also have what we call past tense. So these are the three major categories of tenses. Zino zengeri satu zetulina oba yengeri satu gyetwogeramu oluzungu. Tenses, they help in a way that they help us to note, or they help us in communicating with friends or with people. So zino tenses tuzikozesa zituwa enjogera mu luzungu. Bwetuba nga twogera n'abantu, for example, oba yogera ku bintu ebyayise emabega, ogenda kukozesa past tense. When you're talking about events that happened in the past, you're going to use past tense. Oba yogera ku events ezitanaba kubeerawo, ezigenda okubeerawo mu maaso, when you're talking about events that will happen in future, you use the future tense. So when you're talking about what is current, you use what we call the present tense. So but with the present tense, zongera oba bayongera ne bagimenyamu ebiwayi. We have present simple tense, present continuous tense, present perfect continuous tense, tujja ziraba mu maaso. But mainly lero tugenda kutunira, we are going to look at present simple tense. Tugenda kutunira tense eno ya present simple tense. So may I know where you're watching from? Nsobola okumanya wa oli mu kulabira, such that we proceed. Remember here, lero tugenda kutunira present simple tense. Tugenda kulaba eno tense. Tugenda kulaba twogera kutya mu present simple tense. How do we deal with present simple tense? Okay, so may I know where you're watching from, please? And we continue. Right now, I'm in Uganda. I'm watching from Uganda. Yes, you're welcome. Mwena abali mu Uganda, mbaniriza mu video yaffe ey'olunaku olwaleero. Okay, so mu present simple tense, eno present simple tense wetuba etuyamba okwogerako ebyo ebintu ebibeerawo mu lunaku, bibeerawo mu lunaku oba bibeerawo buli lunaku nga tebikyukakyuka. So when we're talking about, when we are dealing with this present simple tense, we talk about events that happen during the day, or they happen often and they take long to change. So with present simple tense, it talks about permanent tasks. So a point to note, it talks about permanent tasks or events. So with present simple tense, enebe yogera ku bintu ebibeerawo mu lunaku oba ebibeerawo buli kaseera nga tebituuka. So permanent kitegeeza ekintu nga tekikyukakyuka. For example, I have a permanent car. Tinine emmotoka yange ku bwange tegenda kukyuka kudda ku mikono gya mulala. So permanent is something which is not changing. Ekintu nga tekikyukakyuka kye bayita permanent. Ndowooza tuli ffenna. Okay, let's proceed. Let's proceed a minute. So permanent ngambye ekintu nga tekikyukakyuka. Ekintu nga it takes long to change, nga tekikyukakyuka, kye bayita permanent. Mpola. Okay, so mpola. Okay, so ndowooza mugezezaako okufuna ekifaananyi kikyengezaako okubannyonnyola ku present simple tense. I hope now you understand how we are going to deal with this present simple tense. Okay, so hello, you are welcome. You are welcome wherever you're watching from. Mbaniriza mu video yaffe elunaku olwaleero. Okay, then